Butereva bali ku mukutu Uganda y'enkya mbaniriza kansubire muri bulungi namwe balejo naje mutusake nga nze muzikwaga nga mwezi wamala ndine bana mali bana Carlton Scovia nakamya Sako ne Gabriel Bule oli muzukulu wa Gabunga oyitawo okubeere wa Gabunga tetwagala abantu twaganya abantu esibako lunyiriri kisiga ki ekitegeera ani akutembeeta mulimu abeetuukira ekitegeera naye gwe ani akutuusaayo so omusajja yaga kunteekawo ne sport nnyonnyole essiga lyenvaamu naye bw'owulira nti omuntu ye Wamala omanyi Wamala gye gimu ku myoyo gya Buganda ekyama Wamala bwe yawemuka bwe yafuuka omwana omujeemu omusajja oyo ya Buganda abitegeera erinnya alitegeera gye liva Gabunga omwenda n'awaŋŋangikira mu bizinga by'essese kitaawe Gabunga n'amugamba golooza watuuka eyo Wamala ng'olwamukowodde amugamba ensonga zaggwa kola ki komawo nga yeegasse ku mwannyina Nansubuga yava wano mu Buganda lwakwogera mazima n'agenda essese ero essese yazimbibwa ku musingi gw'ab'emmamba Nansubuga Bule so omusajja Ssekabaka omugwesijja kwogera yagenda n'alwala olumbe baluyita baana bagali olumanyi kubeera oli awo olumbe lulumanyi olutera kuluma basajja naye olukuluma katova mu mbeera eri donga lutandika naye nebakuleetera osabise nnyo ati kakati bwenamansi entungu so wadde yagala abikulire asabise nnyo nandeka olumbe olwo luluma bantu ba dayisi ngera wawulira buno wana firimu nga wetwalukweka abacyanisi kati oluva mu cyanisi no terulinda nga sirimu kati bwelutandika mutaka olugira bwoti ogenda okufuuyisa ettonde erimu okuga bweriti lutalo naye kakati welwalukwata ennyo abantu mu Buganda amatooke gajja ne gabala mu buddu ne bulemezi ng'amatooke gali gati bakuyitanga kubulula nti bannaye nakabululu takyalika basajja baki takyawaata abasajja balwadde kati bwe basonjoleranga bannyinimu eminwe ng'ali wali mulwadde ali ku ddagala gamba owaayi bakutereddeko ag'eminwe tukuleetere kagamba abaana bagalye Gabriel Bule sebo ebyafaayo abitegeerera ddala kakati so bw'oli wagaa nti Wamala oyinza okuteebereza nti erinnya lituumibwa essiga lya Miiro Emaokota Obezi mu muluka gw'ekyali nkitegeera kati oyo tagwa muki tagwa mu ttuluba lyaffe ekitegeera ettuluba lyaffe ffe tuli bazzukulu ba Ssenfuma Ssemukonyi ekanyike era ffe tujja kutuula nga linnya tutumya amannya simanya Wamala ani amanya gaffe gajja Kasassa Nansasi Nabuule Buule Ssenfuma Kaye Damba Naddamba Bwete nkitegeera amannya geego agajja bwe gatyo Bule ogamba oti obulamu buli butyo obulamu bwe butyo tugira ebigira bitambula nebigaana naye mu nsi muno ekisinga obukulu kubeera focused abantu gwalaba guno omukutu naddala nga begomanya amawulire abannyo Carlton ono ng'ekyokulabirako nasanga Carlton ono yandaba biseera byatta omusanga eruweru tugenze kusaka mboozi naye nga nyambadde ekitegato kya Timberland ekyakijjukira ekyeru n'ekijiini nga kyayulika naye nga nze gyegifudde damage nga ne Carlton smart ali mu kakondoke naye ng'okala akakondo kitegeera tuli mu mboozi naye nga ekitone mu ekiri naye nga kirinawo ssuubi nga ffenna tubankingira ku ssuubi wayitawo mmeka nga Carlton yazuula Yesu ennakasi Carlton yazuula Yesu ennakasi ocha story yabadde njerabidde Carlton yazuula Yesu ennakaseke n'amubuuza nti gwe Katonda n'agamba kituufu oyogedde yenze kigambo yenze kennyini kiri ekyayogerwa omwana ye naye nga Yesu Carlton yakwatibwa ennaku nga Yesu enjala eri ku Yesu
Carlton walaba ku Yesu ssebo. Ye munamawulire asokera ddala mu Uganda okulaba ku Yesu. Mu Uganda yonna kakati emboozi eyo yayita teŋŋamba abantu nti nabagamba ono omwana alina eriiso lyaki lyaggulu omuntu omulala ekyo takiraba mu magezi naye Carlton teyakoma kulaba bulabi Yesu nga fane story wabula okutaasa abantu okubazibula luyiira ng'abantu tebakyali abantu nga bawungiridde ddala kitegeera Yesu oyo singa mwamuwamu emyaka 2 singa Carlton tamuvumbudde Luwero yali agikuba ku ttaka Luwero nakaseke yali amaze osensera bwali so tutudde n'omuntu ate ng'abagoberezi bamukkiririzaamu nga tolina kyoyogera nga tolina kyogamba ng'alina oluzungu lwe lwanoga n'oluganda lwe lwanoga nebula tayozikiza story eyo kyanyibadde eyo yali hit toliddayo kukola mboozi efaanana bwekyo okoze mboozi ennungi nyingi sigirina tokolangako story abantu ne batunulira TV ng'eringa story yakyaka yatambula the fact nti Yesu akati abantu abaliwo batuuka ekiseera ne bamugjayo ne ku TikTok omusangako tokolangako mboozi kikulanga ekyo mboozi eyo story yatwanika nnyo obutumbaavu bwaffe nenga tutandikire ku mabaati tutandikire wabbule tulina wangi anti kakati byonna musa kakati ngono Carlton lyalimu nange siri w'amaanyi nnyo naye waliwo ebintu bye sitakyawabudde ekitegeera kakati tatange yagamba nti omusirusiru bwakunama nakugamba nti ayambadde empale 2 toyojjaako kigambo okitegeera yamanyi obwerere bwabawulabanga nti nga mpale okitegeera ate abaganda bo bagamba nti ekigambo kino no kigumu nnyo baganda balinayo oluganda olusimu naye kino sijja kikweka obusiru nnyama ya ttako bagitwala okunya evaako ki mabega kiri sarcastic era kikawamu kikalubamu naye kikuleetera okuzimba embeera nga bw'abantu bwe tufaanana tukirina okukkiriza nti stupid society naye ng'omukyalo nuwatera okugamba nti all is not lost tubeemuko n'akasubi akatono tugamba we are stupid naye ekintu kimu kye mulina okukyawa kyawa obusiru mulekera okukkiriza obusiru we are stupid tuli abantu abasiru naye tulekerawo okukyawa obusiru so story y'amabaati olabya ddala nga twetagala jjuwa buddemu bwa waliwo omusajja amuyita Lukwago Eriasa yeddira kyawo Lukwago bankima yagambye kati lwaki ombuzisa ng'amumanyi okukebera yagambye kati omusajja omukulu oberi baati eryemasaka balikwatirako nsenene kakalamujja watakwatira nsenene ogenda kukwatawo ensenene kakati kikwewuunyisa nti omusajja omukulu abbye ebbaati lya geeja 30 mu ezo mu 2 naffe abavubuka ab'omulembe guno Carlton esobola okugenda n'oliteeka ku nnyumba ya maama ng'adde waatonye ne ku kiyungu osobola okugana oditeekako ero ligenda ku kyumba kya mbizzi oba enkoko kakati ino kikulaga obusiru bw'amabaati tebutandikira ku gabba nze kankusomesa obusiru bwaffe butandikira ku kiteeso nti kati kitwala omusajja omusirusiru okutuula n'agamba nti abakolomojjo babawe mabaati nga ne muteesa eyattibwa emyaka egiyise bwe yakwata omusaala gwe bagwawo yagamba naye abasajja tusobola bafunira amazzi oba ddagala lyange muteesa ku mulembe guli ogwaliko ng'abasomye babale yagamba naye tusobola bbawa amazzi omanyi muteesa akwata ssente ze n'aziwa abakolomojjo gira nga bagamba abaganda basosoze tiyaziwa b'e Masaka omusaala gwe nga muteesa yagamba gugende nze mumpudde pulezidenti nti waliwo bannanga abali obubi ssente zange zibayambe zaali nnyingiko naye mukuteesako yagamba tusobola obbafunira ku tuzzi n'eddagala lyente okitegeera ne bano babatwalira mabaati kakati wano omusajja ali eri abonaabona na bivu abonaabona na muddo butabaawo omusubira okwerimira kabere n'emmere gy'alyanga bw'alunda omuwa mabaati wasula tewatonya ye tebimukwatako n'enkuba tagimanyi omuwambuzi nga ne zaalina tezirina ddagala ekitegeera we are stupid
we are very stupid. And we are on our own by Yes. Ezo ze hashtag za borders. Kati yeyo red flag esooka. Yes. Nti kakati mulimu ebika by'abantu. Bwe tuba tuteesa katukuze tulina ekitongole ky'abamawulire. Bw'oteeka wali abamawulire bannaffe battenywa baani bashamu baani. Ffenna tulina demands za njawulo. Yes. Kati demands za muganda wange Lukundo zizo osobola okubeera kujja nti President Museveni bw'ampita ne mukwatamu mu ngalo n'ampayo n'emitwalo 5 kikola ki kimala kiba kiwe priorities zikola ki zaawukana era tomunenya kye era tomucastigating yes bwafaanana naye kati nakamyanga agamba nti nze omulimu gw'amawulire gunsasudde ono nakamya nengatta empya gyose ku mawulire tolina ky'omugamba kitegeera ku muzindaalo nedda bwe mpaayidde mu katuli kyampaabi Carlton ennyonyi agirinnye ku muzindaalo kyova olaba nti guno omulimu aguteekako omuwendo ekitegeera kakati priority ya nakamya akugamba mpa eddembe lyange na bino nyongera onyweza omuzindaalo guno bannange batabasasula mubasasule twongere okukola ki okukola ekitegeera ng'oli agamba banakamya babiri tebatwagaliza omusajja agenda tuwayo emitwalo 5 kakati oli priority ye ng'agenda yebaka ennaku 6 ku wansi okitegeera ng'ali obubi ngakubayo ne muchaka ng'akuba ne muchaka nga bw'agenda ne mu byolooni ebibi okitegeera ng'amuwa emitwalo 5 mu nnaku 6 ziba ssente mmeka ezo ng'akomawo olw'okuba badde mu toyireti embi ng'alwala ekiddukano ne mu nsula embi ng'alwala omusujja nga ssente azigulamu amakerenda nga we move on naye amabaati ago nze ekyanyumidde nti buli eyagafunye agamba nze nali awo kapapula nga ngamba gundi tuma omuntu akima amabaati kati n'abantu balaba amabaati naye omuntu alina okulengera ekifaananyi ekisukka ku mabaati yes kati n'ebisawo by'essente bwe biba tegundi jangu ne ku byalo tata baamuyitanga nti owaaye waliwo ensigo ezazze waliwo ensigo ezazze oyagalayo kiro mmeka kati ng'ababuuza lwaki muzimpa kyanti ensigo zammwe batuuze nti wawe empandiika nti nfuna ensigo wosokkini ye nga tumwaga muwaki era agira muzeyi bwetono wa lugezigezi ebyo bimuwa biba alina okuyita muki mu mitendera kati ekyo ono bw'aba kwigayo nkya ssente kati kankubuulire omusajja yenna gwe Carlton oli mwana muwala ate olina basisita olina maama bw'otuulangawo ekisajja ne mutuula ekisajja nekirozolera ku mukazi eyeeyiringula bigula oyo omusajja tumuleka na mwana muwala waka kitegeera mu Buganda bwe bagamba nakikuyonkyukamo gwa mirundi yena bwe bakugamba nti oli musezi bw'otuuka emagombe enswera n'ekugwa ku mumwa togigobesa lulimi okitegeera lwotandika okugobesa enswera olulimi abatudde eri nga bagamba sekitto mulabe bamukutta omusajja tannaba nakuvunda kitegeera bwe tufaanana kati obbi amabaati agakwata enseenene kati kambabuuze mu nsi mubbidde amabaati baati yo bali ago mu kitundu bebiri ate yalayisi nnyo ate golodi ali mu kitundu ekyo nako mukkagulako nga njire enkoko zange gumu 7 ne wezibambize kati balira ebyobugagga ebiri mu ttaka yes ekala mojja ettaka lyabwe olw'ente ekitegeera nze nyinako omwami omu gwe mmanyi w'amaanyi yannyumiza waliwo omwami omu yafa bwe yafa bannayuganda ne batandika okubeera ku tomedi oba afa ebiki ne basanyukana nnyo nze ne ŋŋamba bannange omuntu bwe bafa mumugira bwe tuti ffe tutuuse tutyawo omusajja omukulu naŋŋamba nti leka abantu kuseka waliwo omwami yagendanga bagendanga ne basuubula enteekala mojja nti bwe baazireetanga wano nti ng'eri bagenda bapareedinga abantu nga babagamba nti nno bakatolasola bababbyeko ente nti bwe baatuukanga wano nga bali bwe baleetanga bakomplainant nga baddayo ng'ente bazizzaayo akatale k'ekalamojja ne kafa nga tosobola kulonda nte lwa mwami oyo
okitegeera tiasajja ne babeera n'ente nga tebalina basobola okujjako okutunda emu nti kwe babami bwe bakola ki bwe bafaanagana okitegeera. So we are bad people generally and we are hopeless. Mwe mubadde mutudde wano nze nengwa katambi kazaawo mayitere fayina yatujjira ebusoosa yebuleeta akono omusajja omwana bamwoki baka nti nze bagamba emitwalo 5 bukadde 5 mitwalo 5 nyenye ekinyumidde netujja ku mwami oyo ekinyumidde ku mwami oyo kibadde kimu ayina statement yemu gy'akoze ebigambo nga byeriraanye agamba ebyantuukako si gavumenti ye yabikola NUP ye yabikola alina gwakijjamu alina gwakikasukamu neŋŋamba abasajja okulaba omusajja mukulu nadde nombikiriza wemala okkiriza neŋŋamba neŋŋamba bangobera ku mikwalira wala ntya mbadde ndi wano no nenzijukira kyakuwa mujjukira kyakuwa twali baana bato omukyala n'avaayo bamuyita kyakuwa n'agamba besije yankwata iza besije n'agamba sikumanyi sikukwatangana tugenda otuuka mu kooti ng'alimu waya nga byayogera biba mu walkie-talkie okitegeera tuli awo essaawa yakakati emmundu za Bobi Wine oba ani yazibba ezaguni ziri zibali bamutaddeko oba ani yamenya amare y'amagye n'aggyayo emmundu n'aggyayo ebizibiti bye bajja mu woteeri emmundu za ani yakola obunyazi obwo naye tujja mumanya unaye nga Bobi Wine yabba emmundu ng'ava eri ng'ayokya omuntu amuwa obukadde 5 abasajja n'omulambo gwa munnaabwe gwali gubalemye okujjayo naye kabakuba obukadde 5 weeyokye nebbule kyokka ekinsesa nze naliko nekibalama namusanga wali ku theatre ate omanyi bakusiruwaza n'osiruwaza n'owungira ddala nasanga kibalama oyo ng'anywa alina combination ey'emmere ng'akutte kukabalagala ne soda ne byagi nesinga bwanywa nga muzeeyi kikina twabawa ekintu abasajja batucyanka temutuwagira batwogeza bye tutamanyi nammwe ne mudde eno musirika naye ng'ayogera bwati nga omusajja omukulu gwe nalaba nga alimu amaanyi nenoonya mukwano gwange bali ku ddembe William Odinga ne mugamba musajja musajja munnaye musajja bakutokyalinga n'owulira mentale tebamubako kiboko nekyo nga byasanga byakola kati nibadde nakyoga ku nsonga yagudi omusajja ono omalinze mama wange y'omu ku baali tokyadi ennyo olw'olutalo lw'ekiyeekero lwa Museveni in fact nze maama ebiseera ebimu mba munyumya kweza emboozi akugamba wange munzijukiza ebintu bye twayitamu kimukola bubi psychologically naye yaŋŋamba beekwekanga mu mpuku nti balina omuti nga munene kati nga omuti ogwo nga guli ne basimamu empuku empogoma kati nga mwe beewogoma naye agamba nti bagenda in fact we yawonera okufa sike y'amaanyi yafuna psychologically abasajja baali bayeekera naye nga bwe bagenda ne batta bali bababbako uniform ne bazambala ne bajja ne babakolako obulumbaganyi kaakati abatambula nga bababuuza mulabye ku gundi ti tulabye aba gavumenti bava kutta abantu bwe bati bava kola bino ekifaananyi ne kitambula aba gavumenti bebakoze ki bebakoze ebintu ebyo gwe maama we Nakaseke we Wakiso kakati nze kankubulire maama Christina Basaale Monica Nanzi bamuzaala Mkwedde yadde nga ewaabwe wano Kyanja naye obuzaale bwabwe buliwa Mkwedde Nakaseke maama yanyumiza muganda wa kitaawe yabakuza bamuyita Muzeeyi Mukasa engeri gye yafaamu basajja engeri gye bamutamu tibajja ekiro n'abafumbira emmere nga weebali nga nabo abaana bwebali n'abafumbira emmere ne balya ne beebaka ne buziba atuuka ekiro ne bafuluma ne bajja nga bakola ki banywa sigala waabwe nga bemegeyamu nga bagamba omusajja ono yali wa UPC ajja twogera katukoze tutya nti abaana bano abawala nti abaana mubagobe
bajja twala obubaka kyekibaddewo nga bagamba bali nti mukole ki nyumba mujamu nga bagenda beekweka mu bitooke wali eri nga basajja bakola omusumaali ku luggi muzeeyi ali munda luggi lwali lwa kibo ekibo mukimanyi luggi z'ekibo muzimanyi ekibo gwe muti oguvaako ebisansa kakati ebyo ebivaako ebisansa babigattawe bati ne bayisaamu omuti ekibo nkitegedde gw'omumwanyi ogw'omupeere straight nekikugu kigatta lwe luggi lwaggalanga ennyumba eziri modern ebiseera yabanga mugagga ekibo n'omufaliso ogwakakulinga kungulu lugoye gwabanga gwa muwendo ate owogwa pamba yabanga bifeekeera ekitegeera Uganda bwetu bwezeekyuka Baganda twali bagagga wano tetwasulanga wansi ekitegeera kati ne bakoleeza bwe bakoleeza bali nga baddu ng'abaana bayita bannakyalo kiro muzeeyi avaamu ayaka ali mu kikooti n'ebibuutusi binyooka bade baba akamugya amasasi eri nga bagawulira luuyi eri nga buli omu asaasabaga ng'onadduka nga nabo badduka ku kyalo bavaako myezi ng'esatu badda olutalo luwedde kuno kukeberakebera emirambo awasanga we basanga eŋŋumba ezaali mu buutusi n'ekikooti bwe mulambo gwa bagamba taata wange kojange omusse wati yaŋŋamba nti n'olumu tuddawo ntulowooza nti si yeye yatiziikibwa kubanga watya nga buutusi oli yazisanga mu mulambo n'azijjamu kubanga n'engoye zaali ntono nga abantu babba engoye z'emirambo kitegeera kakati maama wange ye yafa amanyi bano omusajja baki babi ekyo teri yali akikoze eki yafa kyekimukoze eki naye nga bwakinyumiza nenga maama nga balungi ebitagambika nabo kabokya n'ababayambye kakati beba abantu titobasuubira kukwagaliza kirungi omuntu yenna bwakuteeseza ekitakuyamba aba alina kyakwagaza fe wano mu Buganda tutwaliddwa ku speed twogera nno bannaye mazima si mu bubi temutubuzaawo bwana bwaffe buto temutwokya paasi twogera bwogezi wano mu Buganda enteekateeka ze batuleetedde kambabuulire era paasi ogitidde va ku paasi eyo kya laba ye batuleetedde manyi oba ofunamu ssente bukadde ataano twalina pamba nibatugamba awo etatunda tegeera naye nga tulina ekyaffe emmwanyi buli lwezibu ebidda tuddeyo ku mmwanyi bantu bangi basomedde era bakulaakulanidde ku mmwanyi emimwanyi balime pamba mbu atunda ne bagamba akatale kagudde ne babasaayisa pamba ne babagamba bakole ki vanira nti vanira yetanajja mulinga balunde obusaanyi ne bulya buli kimu ne babafuyiza bamala okufuyiza obusaayi ne babagamba nti tuleese ki vanira akatale ne batulimba mbu kawedde abasigalamu bo bazirya bazinoga buki bunozi essente bwe tuva ku vanira molinga nga batuleetera ki molinga tudde ku molinga bikula nno bityosekula ekibbo bwekibina gye biraga babitugjeeko ne batugamba mbu mulime ekigagi kiri awo tekina gye kiraga tuva ku kigagi batujje nno batuyitamu ebigambo byabiti agamba waliwo obunyonyi obukoko obunyonyi busimaya nkwale bazita ntitiri ebulemeezi bazita ntitiri nti buwonya ki buwonya kansa abantu ne balunda obunyonyi tulunda obugi buli babutadde mu supermarket nakati n'ababulina lowooza babuta ne bukola ki ne bugenda mu nsiko ekitegeera kakati bali awo kati bwe batutegedde nti n'ettaka lyonna liweddewo batutwalira ku sipiidi kati batugambye nti eyo mubiveeko mugende ebuwalabu mutunde ettaka mugende ebuwalabu abaana baffe babaka bakinyizeeyo bakomawo nga tebalina ke balina bwe babaggyemu ekyebuwalabu kati batuzeeko bakimanyi no tulina essimu batugambye gufuna ssente oyingire bitcoin cryptocurrency ekitegeera ne batuyingiza ponzi sikimu ziwana abantu ne bababba
So nebule lwaki abantu baffe tebazibuka kiki obuzibu kiki kubanga tuli basiru singa tetwali basiru singa tetukiriza we are naturally stupid. Yes, nze waliwo omusajja omu yangambye ye namulabye ku Uganda enki yagambye nti ono mu Uganda kibadde nayogera nga sikyakusala nti wano mu Uganda wogamba abantu nti enkya bagenda okutemula abantu ku State Square bonna ne bakeera bajja balabe bakakase ozabaga temujja mu Kampala nekyagenda mbeerayo abatemu nalinnya boda jjalaba nyazi wano mu Uganda wali obadde mwendo fena tubaddeko mu masoko. Yes. Headmaster wange bamuyita Nanfumba Mustafa musajja omwagala nnyo director wa Mpigi Mixed School yatugamba ko olunaku olumu yakera yatugamba nti muli baddembe obutakuba kikalu kubanga uniform ezo ne mutazikuba uniform kikwenu si uniform nnungi baana bonna ne bakuba ekikalu bonna ne bakuba ekikalu enkeyo yagala kati nga mwanyumidde ekikalu mutandika okuba ekikalu bavuka ne batandika ozikuba nga abawala basikayo kana akamu ne kabeera bwe kati ffe tuli bantu emitwe gyaffe giri giti kyotuganda bwotugamba nti temudde eno nga tutandika nga tutandika that's who we are okitegeera naye ani yayokya omusajja Ppaasi bamwokya ani yayokya omusajja Ppaasi bamwokya kuba kaakati nze kimpadde okubuzaabuzibwa nzikirize byayogedde kati oba byayogedde okusooka kubanga ye mwennyini yeetadde mu mbeera ey'okumudawutinga kati tetutegedde ani kiriwo kituufu mu bukugu bwo oba otanasenga obireka bitanase bamwokya kiwedde oba bani abamwokya kati oba yeeyokya kale tugambe tugireete wano n'ogyeyokya kubukadde 5 kukakasaye tusampolinga abantu 10 kwa mawulire tusampolinga tutekawo obukadde 5 tulaba nejyokya ate bonna banayokya mugende agambe babakuba ebiyiso ate bonna bagenda okweyokya mufune woodi y'abalalo mugisiimuule mukebere bwe babakebera nga balamu ani ali redde okuwaayo ekifuba kye bakyokye ku bukadde 5 nga balamu nga omumanya nti nenoyoga nze bino ebintu tubirabyeko ate eyo propaganda yagira kati gavumenti efaanananga bweti oba ensi efaanananga bweti si Uganda yokka nze mbaddeko mu nsi ezimu nga Malawi naliko Ethiopia ono yakimanya Ethiopia abantu babe bagamba nti president omulaba nti amanyi n'okujja mu bbaala n'anywa ekyo kye bagamba abantu nti president buli omu abeeramu kino olumu atuula mu takisi n'otamutegeera ye bagamba Abaganda nti Museveni omulaba afuuka kamunyeera Abaganda ne bava ebulemeezi eyo endiga yayogedde Museveni ajja bwafuuka kamunyeera tubeera wano twasama nnyo okitegeera tetufokasinga tumuvinga on mangu kati olaba bino kati NSSF twagivuddeko dda bw'ogattagatta ebintu ebibadde wano mu Uganda ba NSF twagivaako oyo ne bamwokya Uganda Airlines ya reporter yakomawa reporter ya Airlines wagivaako issues ningi kakati ono omusajja ono mulaba ow'okweyokya gitugenda numalako nnaku 3 agamba bati gutwagalese gaavuddewo ate balina n'omutima omubi bantu mwe mulina omutima omubi obba otya omunaku ate n'okola obba otya amabaati g'omunaku ate n'okola ekiwummulo ky'embuzi mbushi muli bantu bazibu nnyo naye kiki kye kikulaga nti bwe mubeera mu nsi ng'abantu ebintu babifuna tebaagala tebateekeddwa kubifuna baba tali shuwa nfunamu ntya twakola society yaffe ng'ebyobufuzi byaffe byakulya Carlton ogenda kukkiriziganya nange omuntu tusimamu abaana covid olaba Uganda bwefaanana
bye bino ebintu ebireeta obukyayi tutudde mu public sajja tuyiridde amazzi musajja oba tuyiridde mu sulo oba tuyidde mu kojobo naye nga bo batyo bakola ki webafaanana naye nga ebintu ebiruma n'obukyayi obusizi obusungu bungi n'amataka gaweebwayo bajjajjaffe kitegeera ensi eno ebeere bulungi buli omu yeggaliremu naye oli ali mu ssente ali mu public office oba Ppaasi ye munyiziza wakimwogera ku Ppaasi tamanyi na ssente zimusasula gye wajje zikola ki ziva ffe wano simanyi bya mwamala naye ffe ng'ababiri waneno buli mwezi tukola ki tugibwako ssente mu misolo nezigenda zisasula baki abantu abafaanana nga bwe batyo naawe ate wamala osasula nsasula omusolo data amafuta ne bwoba togulina mu motoka ekibiriiti sabbuuni buli kimu okola ki osasula naye nga ekyo kyekikulaga nti we are stupid greedy people who are selfish kitegeera muno tasobola kubeera nga yeewugumya ku lubalaza lwa gavumenti ng'ali mu kukola interview ng'eno n'omuyira amazzi eri n'okwata amazzi agasasula omwoyo w'omusolo n'ogukola ki n'ogamuyira that's how stupid we are naye kati nkuzaayo ku kiri nti abantu tetukola ki tetweyagaliza mbadde ngamba Carlton we batutaataganyiriza nti we batuyiridde amazzi gwe tebakuyiridde mwenna mwabeerako mu ssomero omusajja yiridde amazzi negaye mukoze eki omanyi we twabeera mu ssomero nga twesimbawo ku byobufuzi ekitegeera nyuma twesimbisangawo kuwa prefect abaana basinga butasimba layini ya mmere kati nze ekyannesimbisawo butakima mazzi n'okwera abamu nakulya ku mmere ya sitaafu ebijanjalo byabanga bisiike nti omukulembeze nga tagenda kusaavinga wabula kulya kitegeera twabamu beesimbawo ku bwa chairman ku kyalo kukola ki kugamba nti apana agaba ensigo za gavumenti nze nfune mangu nze njawulizaako abalala kitegeera mulumbe baba babeera mu ngalabi za mugenzi saalo owamazzi abaleetedde okutandika omagamaga ayinza okuyita emabega n'agayisente ekisooka kati bwetyo tukola ki bwetufaanana n'ekirala obubbi obutali sekiwa obuva ku muntu nga tali sekiwa kubanga nti bino ebyobufuzi bye tulimu bya dear leader wakeera nga yebase ku saidi embi ng'akola ki ng'akola lishafo bw'akola lishafo n'akugoba ng'owedde ekitegeera bw'akola lishafo n'akola bw'ati kigambe enjala lwe muluma ne mubeeraawo mukolerera byonna byakubaako mukyakola ki kyasigaza ebikuleeta n'okulaga nti n'ebikuuma abantu mu buyinza nti byebyo nti omuntu eyabba amabaati gavumenti etuwejja nebuuza amabaati gakola ki gye gaalaga so bwe tutyo bwe tufaanana kati tuli ku gundi end game we are very stupid and we should be sorry for ourselves and we are on our own mwesabire nnyo interview eno tujja jjongerako nze siri mu mundu kubanga bwenyiiga mbajja kwogera ebitakwataganye ekitegeera naye ngaabatugoberera at Carlton Scovia Nakamya Twitter at Gabriel Gule ku Twitter ku Telefina wali olindirira amawulire Daily Monitor n'osoma buli weekend tuba tuwandiise ebituwandiise ne munnaku enjereere ne channel eno teweefula selfish Uganda bannammwe ne bantu bannammwe Uganda ey'enkya oba ogiraba fuba nnyo n'omwana okubaamu kyajjamu okuzzaayo waka fuba nnyo ogiteeka tekina kikigenda kujja kugiteeka ku status ya WhatsApp eya Facebook oba okulagirira munno nti wano bano babeerawo naffe tujja okufuna amaanyi agadda nga tulaba munnaffe akola ki afukyusa ku bulamu n'ekirala bw'oba olina muntu munno okukyusa kisibu enkugana nno tuli basiru tekitegeeza nti no twasikidde obusiru bw'oba ne munno mwagalize tandika okwagaliza munno bw'oba n'omwana mubuulire ekituufu ekyokukola bw'oba n'omwana nga bwe mutuuka ffe twatandikanga ku bintu tono kyana bwe kigira ajjukira Carlton kano
lwaki okomba olukokola nga bakuba ekitegeera amaddu gaaki supu agenze ku lukokola takyakugasa omwana nkwata ebifi by'ennyama kinene osanga ekyana kitadde muno ekindaazi kino kitadde ekindaazi omwana emikono gyonna gijjudde giri bwe giti nkitegeera osanga ekyana kitibula mutubuze abaana mukuze abantu abali sensible ntegeera space for honest space for wise people space for respective n'abazadde bakyalina obudde okukola ekyo ebbula ekyoyogerako babulina tegenda kukola ki babulina abasiru tebabulina abagezi bakola ki babulina space y'abantu abategeera tegenda kufunda world over nze nkuwulire n'ensi ze twegomba ng'amu America tulinayo abaana nga batambula bomba okirata uminya migwati gwani nga yawunga dda naye ate abaana be bazaalidde abalala Obama gye bali kitegeera omwana wa Hillary Clinton Chelsea Clinton tagenda wali nga nga Rihanna nga bwakunama bwakola kya yeyisanga future leader yeyisanga omuntu w'omugaso kitegeera kiba selfish gwe okulowooza mu gwe tokifunye omwana wo tali kifuna muteeketeke eggwanga ery'enkya ekitegeera naye bw'onooteekateeka omwana omusiru be babaana bawulira abatunda amalaalo gammwe be batunda mubeera nze ndi wano naye sisuubiranko nagenda kusena kiro y'akataka ka taata oba ekijja kye ekitegeera kubanga bakinteekamu sense of fear sense of respect tulina okubeera responsible tulina okuteekateeka temwawukanaawukana temweyawula munna okubeera omunyankole tekimukuwalanya ekitegeera tuwalane bikyamu biri mu bannaffe so si mawanga gaffe tuwalane bikyamu biri mu bantu baffe so si kikula kyabwe ekitegeera tulina kati ebintu bye tubuukirako nga byakiyaaye wennadda tujja kwogera ku Bisiyaga ekimanyayo sembye naye apology ya Chameleon tosobola kuviirako awo Chameleon musiru why would you apologize kubanga akati Chameleon ebintu byakoze abantu yandibadde apologize gwe yakuba mpi oba gwe bayokera ewuwe ekitegeera naye bw'ojja mbu wanywegedde muganda wo of course tekinyuma ekitegeera tekiwomya nakabululu ekitegeera si kyabwa nnono naye ate si kyekijja okubeera awo nkikubye enduulu tubalina yuli Muteesasira yali afudde teyabagamba nti nno ye bannanga abigula so ate talina kwetonda omukulu so nga tetunatandika kuteeseza bitundu bya bannaffe bakyama ekitegeera tusooke kuteese ku bintu ebiriwo ebibi bye tulinako control nze ndi mukatuliki bw'osoma obulungi obukatuliki n'obutegeera ebibi tebiriiko kipimo era tesukaali nasi omuntu mwenaggeyeena byonna biba bibi ekitegeera so saakiririgo tunoonye obutukuvu bwa Katonda tulongoose emmeeme zaffe ekitegeera bw'obeera ku gundi ku TV nga president yajja ku TV n'agamba go eat your mother's something n'omwana n'omukazi azadde ajja kwemulaga nga kiryoke n'omwana akiyige nga kiryoke ekitegeera eyo omwana agenda okulaba nga Ebisiyaga biki biryoke ekitegeera okitegeera naye gwe bw'obeera awo gavumenti yena erina obusobozi obulwanyisa Ebisiyaga tebulina ekyo kirooto kyantiisa I'm just being clear to you and you're being open by the way nze siri musiyazi ekitegeera nyina abaana bange basatu balina bamama baabwe babiri omusajja tabala baana anti kati njagala kubeera ayagala abeere kiriya eri abayinza omufuna obubi n'omukyala aweebwa aweese ekitiibwa era muwe ekitiibwa ennyo ekitegeera sirina musajja munnange oli ali Ebisiyaga nteekateeka ye era yamanyi etteeka we liwe liri mulamule bw'aba nzikiriza iwe eri mulamule naye nze sijja mulamula eryo ddembe lye ekitegeera naye njagala si bugwenyufu bbule njagala tontwalira ku speed njagala nkule Munnayuganda kino tukitegeere nti gavumenti z'abamusibira mu bbwa ziba zisalivingira on blackmail zirya kukola kusiga enziro kati olw'okuba bali abazungu bakyamuka nnyo bakyamuka nnyo nti n'Ebisiyaga biki kati enteekateeka y'okuzza President Museveni mu buyinza etandise naye ng'etandikidde ku Bisiyaga
bwe nalabye Carlton nga nakamulaba bwenti namugambye basumaali balobist bazunga ekikozi yali 2011 bwe byatandikira ono akingambye yakandaba reaffirmed oli kyagenda negotiatinga ne bali bannaffe batuwa kasente nti azze kuprotectinga rights z'abantu so ekyo tebakulimba nti waliwo even deliberate agenda nti yakulwanyisa ebisiyaga ekyo tekiriyo akisobola wano mu Africa Egypt kubanga bo baleetera ddala ebintu ebiri feasible n'okutta batta Rwanda esoboledde ddala okukigezaako naye abasigadde ne Libya yagezaako Tunisia Algeria Morocco teri webito Morocco naye ffe wantu tetukisobola nkitegeera tuleme na kwerimba tuleme kubeera teri muwava dishonest bw'osanga omwavu yategeera weesunangako ffe tuli baavu kati mu bwavu tetutegeera tetusalawo bagenda tutegeerera kweyo ensonga era togimalirako na budde okitegeera abantu gye bakwata abantu ne babookya ne batulugunya ekyeyonoonero ekyo ne tutakyogerako era nze neewuunya n'abakulembeze b'eddiini be tulina they are the biggest thieves naye nga tukyalina abakulembeze nze nabadde simanyi mbu mwattu boogera mbu n'ebiriwo babiraba balina engeri gye baavuddeyo omulundi gumu neŋŋamba bulijjo balina n'emimwa boogera baagala kubba wano mulwanyisa ebisiyaga ng'oli waddala omanyi gy'otandikira ng'oyagala kulwanyisa ebisiyaga omanyi gy'otandikira mu kanisa z'abalokole kituufu nyo otandikira mu kkanisa gye biri eyo weekereza akatulika omanyi gy'oddako mu makomera omanyi gy'oddako mu art kugamba bazanye firimu fashion kakati sigenda kwogera sina kyenjogedde bannaye munsaasire mu nsi gye tulwanyisa ebisiyaga nyegenyega agenda kubeerawo guno omwaka ne Brian's fashion agenda kubeerawo tuba tumiti akuume ow'amazzi Uganda y'enkya